just come and you want to work for us. We want God to work for us. Ladies and gentlemen, we have not come here just to sing. We have not come here just to make you clap hands. But we have come here for a reason. There is a reason. And his purpose has to be done. So if you are dancing for him, dance with the body. Say, I'm going to dance for the Lord with body. If you are dancing for the Lord, leave along the jokes. If someone is just looking around, which as we are testifying, is just again looking. As we are flying, then we said, really, God really this. He loves anyone, everyone. They'll say maybe he went to elimination. But when God who we serve is the one who has done it. Amen. 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 And God, if he has given you the grace to come here, don't accept the devil to make you sleep while standing. Because there are those who are sleeping while standing. Say, I'm not going to sleep here. The Bible says Jacob and looked the whole night praying, calling upon God, and said, when you have given me my blessings. And he sweated until the Bible says as it was clocking morning, and God said, this man has persisted in me. Let me leave him. I give him his blessing. Now the whole night you have to persist on God, so that we can break through so that we can get rid of the diseases, so that we can get hope, so that we can get jobs. Amen. Where you have come from, there are people who don't want you to be right, okay. They want you to be when you are just the way you are. You go and so borrow money. They even gave you a name called Mutwa. Help me with 1,000. You from Lukumi is coming. Say, hell with that, I cannot be that. So I have to be a millionaire, billionaire. You speak with your mouth, I have to be a billionaire. Ladies and gentlemen, it is not time of joking. We have 3 hours that we are supposed to pray. We hear the word. Again, I pray for you. No one is going to leave this place when he's not happy. You must come in the next night prayer with all testimony that can be touched. And I'm telling you, the next night prayer, we are going to also get other higher substances. What will be here? You've never seen it. You can give your own hand clap. But you yourself is here. I am seeing you bring 5 people in the that night prayer. 5 of them. You are saying, come we go. There is what God there is what God has done for me. I am seeing you bringing 5 of them. Others even are going to bring 10. Because the miracles you're going to see will be many. Speaking.
nga buli omu akubuuza wakikola otya mukazi gwe, wakikola otya musajja gwe, wagiyitako otya, ng'ogamba Katonda God. You say it is God who has done for me. Hallelujah. Amen. Basebo ne banyabo, Ladies and gentlemen, buno obudde si bwa kusa. this time is not for joking. Twanze kusula mu mpewo, We came to sleep in this tuleseeyo obuliri bwaffe. we left our home, our bed sheets and beddings. Wandibadde otula mu sofa set yo, You would have been in your sofa set okusinga bw'otula ku plastic chairs. than sitting on that plastic Naye chair. But waliwo by'oliweetaaga. this is what you want. Lema okubeera wano ng'owuze kusansa pastor. Don't come to say that I've come to make Pastor happy, to please him. No. Njagala tusanse I Katonda. want you to please God. Nange nina bye njagala I ebyange. also have my own. Nze eno ekkanisa si gye nina okuzimba. This is not the church I'm supposed to build. Eno just entandiiko. This is just the beginning. Eno Sunday school. This is Sunday school. Ekkanisa ekizimbe kye nina okuzimba The building I'm supposed to construct, terina kubeeramu plastic chairs. there must not be having plastic It chairs. cannot have plastic chairs. It should not be having plastic chairs. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekkanisa n'okubanga A church must mashini ze be, zisiimuula. Tetugenda kudda mubiri nate bannange leeta ebaafu. we shall not say again, we mop. Tetwagala mukaddiwe mangu. We don't want you to grow old earlier. Our God is the provider. Ye Katonda omugabirizi. And he has to fulfill the vision he gave us. Ate tulina nge yatuwa. He told us 50,000 people. Yatugamba abantu Emitwalo etaano bamukunanaagira gundi. 50,000 people. emitwalo etaano. We have to build a church here in Kirinya. Tulina okuba wano mu Kirinnya. If others they have not built, Oba abalala tebazimbye. if they have existed for 20 years Oba babaddeyo emyaka or 20. 30 or 50, Oba emyaka 3 oba for 5. us we don't worry about them. Ffe tetwagala. For us we want Sound Gospel Center Tetwagala sound to gospel sound the whole of Kirinya Esounding and the Kirinya whole yonna. world Era mu nsi entire. yonna. And you are among them Ate who are ng'oliko going to sound, abagenda okusoundinga. because I see billionaire among you. Kuba ndaba babilioniya mu mmwe. Tell neighbor, Gamba neighbor wo. today I may be working, Leero nnyinza obba nkola. earning small money, Nfuna obusente butono. but tomorrow Naye enkya I'll be your boss. nja kubayo mukama When I'm wo. paying you a million shilling Era nze as a salary. nga ssente zange. Don't fear her or him. Tomutya oba mukyala oba Tell him musajja. you may see me today. Mugamba oyinza okundaba leero. I'm not a joking subject. Siri kyakuzanyirwako. I'm a CEO. Nze ndi CEO. I'm soon giving you a job. N'atera okuwa omulimu. I'm soon giving you the job. N'atera okuwa omulimu gwe. Or your daughter, I'm soon giving her the job. Oba bawala bonna abawa omulimu. Or your son. Oba mutabani wo. Even your mother. Ne mu maama wo kennyini. Because God is blessing me. Kubanga Katonda ampa God omukisa. is making a way for me. Akuba ekkuba God ekkuba. are making arsenal for my life. Hallelujah. Amen. I even tell her or him, Mugambe era nate. me I don't fear Era sitya. any scorches of fire. Oba kimuliro gwonna gwonna nnimisa muliro. But I fear God, Naye ntya Katonda. the creator of the universe and the earth. Oyo yakola eggulu n'ensi. Is the one when he says yes, Y'anaagamba nti ye. nobody can say no. Tewali ayinza kukigaana. When he opens the doors, Waggulawo enzigi. nobody can shut. Tewali ayinza I'm kuzigala. ready, my door to open tonight. Era Katonda n'enzigi zange ziggulwa leero. I'm ready, my door to open tonight. Era ndi mweteefuteefu I'm enzigi ready. okweggula. I'm Neeteeseteese. ready to receive my door. Ngenda kugula enzigi I'm zange. ready to receive my road, Ngenda twala which is ebya. taking me to our riches, Oba which is taking to my wealth. ekintwala mu bugagga Tonight bwange. is my night Leero kye kiro of kyange financial breakthrough. eky'okubatwala mu Tonight is your byensimbi. night Kye kiro kyo of financial breakthrough. eky'okubatwala mu Say, byensimbi. I receive in the name of Gamba Jesus. nkitwala mu linnya lya Yesu.
Tell neighbor. Gamba neighbor. Even though you are seeing pimples, but tomorrow you will not see them. Tell her or him. Even in my home, I may not be having a fan. I don't have a fan. But if a church has a fan, I'm also tapping the anointing. Praise God. Hallelujah. Amen. Even at home, even I slept hungry, but I'm going back to eat the meat which I want. Hallelujah. Amen. Praise God. Eyalama, eyalama, ejokedeke. Eyalama, eyalama, ejokedeke. Eyalama, ejokedeke. Eyalama, eyalama, ejokedeke. Eyalama, eyalama, ejokapapa. Eyalama, eyalama, ejokedeke. I am seeing ladies and women who are going to sing that song. But when you're singing it, when God has done something, eyalama, eyalama, ejokedeke. Eyalama, eyalama, ejokedeke. Eyalama, eyalama, ejokapapa. Eyalama, eyalama, ejokapapa. Basaba ne banyamu. Sokolindeko. Ndaba omukazi azina amazina. I am seeing a woman dancing. Kubanga embaga yekoleddwa. Because the wedding has been made. As you're singing that song, neighbor, say neighbor, I am going to sing it. I The pastor is talking about. It is going to happen. Eyalama, eyalama, ejokedeke. It is going to happen, you man. It is to happen, you man. I am seeing someone counting money. As you're counting, putting it. Others you're putting on the bed. Eyalama, eyalama, ejokedeke. Mbabulira kigenda kubeerako. I'm telling you it is going to Bible egamba. The Bible says Mariamu, Mary. Mukama yebazibwe. Amen. Mariamu, Mary
yali mukyala nga tasuubira was a mother, a woman who did not expect Katonda omukyalya mu nyumba to ye. visit her at her place. Naye ekisa bwe kyakka, But when the grace came, kubanga yamuweerezanga, because she used to serve God, Katonda n'alaba okusaba kwa Maryamu and God saw God nga kulinnye mu ggulu when it has reached the heaven, n'okuwaayo kwe, and her offering, Katonda n'alyoka akyala mu nyumba then ye, God visited her house, n'ayingirawo entered, n'amugamba Maryamu, and said, Mary, oweereddwa omukisa mu bakyala you're bonna. blessed Waliwo among anaatera women. okwogerwako There's someone who's about to be talked about. Sista Gunda aweereddwa omukisa mu bakyala bonna. He's blessed among women. Bulaza Gundi n'aweereddwa The omukisa other brother mu is basajja blessed bonna. among men. Yes, Kinaatera kubeerawo it is about to happen. okujjako mu nyumba ya Mukama si kwa bwere, To come in the house, God's house of the okujjako mu Lord. Sandu Gospel Center You're coming Si in kwa bwerere. it's not for free. Eh? Yes, Mwe Josephine, Josephine. Katonda oyo akwagala oweerereze wano That God who wants you to minister from here, ofaanagana ne Jona. you are like Jonah. Katonda amutuma God sent agende Nenevi Jonah to go to Nineveh, naye agende Talusiisi. but he went to Tarsus. Mukama yeebazibwe. Amen. Addukira Joppa akonekitinga agende Talusiisi. He was connecting to Tarsus. Mukama yeebazibwe. Naye But bw'ati bw'ayogera Katonda, that says the onaatera Lord, okuzina amazina. you're about to dance. Onaatera kuzina amazina. You're about to dance for the Lord. Onaatera kuzina amazina. You're about to dance. Onaatera. You are about. Amazina ganaatera. The dancers are about. Sinira Katonda gwe. Dance for the Lord. Yatuzina amazina gokka. Just the Oba dancers. kuliko oluyima tekuli. Sinira Katonda.
Mama. Tell neighbor that our God is so sweet. Mugambe Yesu fawoma. Our God is sweet. Eyo jenkolera. Where I work from. Agenda kumpomera. Is going to be sweet. Eyo jensula. Where I sleep. Agenda kumpomera. Is going to be sweeter. Kubanga agenda kumpe nyumba. Because it's going to giving me a house. Laba engalo zakuba. You see the kind of tokoye kusamba bikopo oli mu self disorganized mukama yebazwe self contained eri disorganized njolimu naye mukama nga bwawoma agenda kuwa enyumba okimanyi bona dayo wano saa 11 ogenda kutandika kunoonya switch weri naye nga bw'obanga ennyumba eri organized ojja buzi n'okola ki ate waliwo n'abantu abajja okujja ewuwo nga beeguya ekyo mukama kyakuwadde oba okonkona bukonkonyi bwoti n'amatala nga bataddeko dda oluyimba olwo ogenda luyimba kubanga mukama lumperedde wano luno oluyimba lwammwe teruliyo mu kanisa yonna teruliyo mu Uganda yonna ne mu nsana teruliyo naye atuwadde lwammwe ogenda kuyimba oluyimba Yesu afaawo mama oh Yesu afaawo mama Yesu afaawo mama ndaba bayinginia wano nga inginia oba oli inginia mukazi oba oli inginia musajja ng'oli ku kizimbe kyo ng'ozina amazina ng'olaba omulimo gwe bakuwadde contract nene olyoka ozina amazina Yesu afaawo mama Yesu afaawo mama Yesu afaawo mama oh Yesu afaawo mama abakozi bo bagenda kwewuunya mukama wafe amazina gazina gajjeewa lwa bikulu Katonda byakoze gambako awo mama ndaba wana abasomesa ng'oli mu masomero 3 4 nga buli ssomero liwa lunaku nga bakweguya olyoka ozina amazina ogambe Yesu akola ki omwezi ogugwerako ng'obala bukadde 5 plus nga musaalako
I am seeing 10 contracts in this. Contracts nene. Yes. Gagade. Very huge. Ezigenda okuja mu bwavu. That are going to take you out of poverty. Contracts nene. Contracts that are huge. Ladies and gentlemen. One day I spoke to a man and thought that I'm just joking. The contract came without him knowing to build. And when God has pulled that man by force to give him that contract. They have told me that it is you who is so faithful. And I told him, when they bring contract to man, even if you don't have job, accept that I know. You look for those who know to count for you. You work with them. You get some money, then they gain from it. Oh. And he just accepted. The pastor who told me, they gave him a contract. He went and built in Koboko. He did not even build in Kampala, but in Koboko. Had never got hold of 10 million. But in 1 month, after the friends to the boss, they saw the work and they said, we are taking to Juba. In 6 months, when is the landlord? When is not renting? And he has Katonda agenda kikolera. Oli yali mubazi, Katonda namu connecting eri okuzimba. Connected to the builders. Yesu wafa akola ki? Our God is sweet. Basebo ne banyabo. Ladies and gentlemen. Mwe. The man as I speak is not the other one who did not know how even to hold 500,000. Now he's a millionaire. Millionaire. And he did not study. But even the whites, they are looking for him. Because he's blessed. Yes, our God is sweet. Yes, sweet. Ogenda kuyimba oluyimba mbabulira. Ogenda kola ki? You're going to sing. Ogenda kuyimba oluyimba. You're going to sing. Wame sister jangu. Oyo ali emabega.
jangu oyagala Mukama akolere ki? What do you want God to do for you? Yogera. Speak. Bano bawulire. So people can hear. Oba oyagala mbaga oba mwami muwanvu wanyindo ngazi oba ntonotono oba oyagala mulimo oba kulinya nyonyi yogera. Bintu meka? How many things do you Bisatu. want? 3 of them. Ojja kutegera Katonda wa wano. You understand the Lord of this place. Guno omwaka nga tegunaggwako. This year before it ends. Ogenda kubiraba. You're going to see them. Oyagala ki? What do you want? Njagala kulinya nyonyi guno omwaka. Ekyo kiwedde. It is done. Neggulu limaze okuwandiika. And even the heavens have written them down. Amina, Pastor. Njagala kufuna mulimu guno omwaka abroad. Mukama agukuwe. She wants to get a job out abroad. Ekyokusatu. The last one, the third one. Njagala obufumbo obutukuvu okuva eri Katonda. Mukama abukuwe. May God give you the Holy Ogenda kiraba. You're going to see it. Bukabuka emirundi omusanvu ogambe Yesu wafa o mama. Sinagala Katonda kwa mazungu ebibyo. Wiza gitwale. Ogenda kubiraba. You're going to see Bano bebajuliza abagenda okujulira. These are the people who are the Bagenda witnesses. kukubira engalo wano ng'ojulira. They are going to clap for you as you are testifying. Dayo. You can go back. Waliwo agamba nti naye n'okugwa taguddeko yadde ekigwo. Even as not given the offer. Waliwo abamanyira nti olina okumala kugwa ekigwo. They think that you have to Awo fast. obeera okitutte. No. Katonda enkola ze. God is works. Leero oyinza obutagwa na kigo nadde muntu yenna. Even someone might not even know. Bw'ayagala ogwa ebigero ojja kubikola ki? Mukama yeebazibwe. Amina. Nze nazze kutanze kubuulira. Naye simanyi bwanvuga nate. I don't know how God is Okutandika driving you okulagula. to start prophesying. Yesu afa akola ki? Abalagala. Aduduula. Omanyi abali ku kituuti abasinga bonna basogana. Kyova baku. Mukama yeebazibwe. Abanyene kanisa enda seasons. Waliwo wosanga banyankole nga bebajuddeyo. Waliwo season gyosanga nga balugwala, bajapadola, bagisu. Kati Mukama yeebazibwe. Amen. Bona baki? Oli yeka ye Muganda. Ate naye mama w'omusoga. Hallelujah. Amen. Yesu awo mama. Yesu akola ki? Katonda agenda tusanyusa. Katonda agenda kola ki? Tusanyusa. Gamba ansese ku nseko. Gamba ansese. Tambula ku ebigere ng'ogamba ngenda kuseka. Bwe munakiza b'okukitula basinge mwabamanyi simanyi olwabeeteza batya tribe emu yonna yonna yeriko abatali tribe yaabo tebazze naye bokka beefuze eki
olwaleero ngenda kuwangula. Olwaleero ngenda kuwangula. Olwaleero nva ku ddaala endimu ngenda ku ddaala ddala. Kwata ku mutwe ogw'olagula. Ogamba okuva olwaleero sikyali mwavu, sikyali mulwadde, sikyaliko ekidibo, sikyaliko kulemererwa. Ebyaffe by'ekirokole ebya kiralu. Era bw'ojja mu balu nawe ofuuka mulalu. Mukama yeebazibwe. Era abamu naye ekkanisa ereekaana munange bye awe tufunira. Mukama yeebazibwe. Awo eddalu lya Yesu kola ki? Liwooma. Ffe abantu bagenda kujulira n'obujulizi mbabuulire. Sebo ogenda kujulira obujulizi. Ogenda kujulira obujulizi. Maama, obujulizi. Obujulizi. Abakwerabira ngaba mu nsi ey'omwoyo nga Mukama atandise okubakankanya, batandise okubula emirembe. Era wenjogera mpulira amafuta, ekipa amafuta ng'ekwa ku mutwe gwo. Yambala amafuta ago, yambala ekisa ekitwale. Rabra sikatakaboya, twala amafuta. Ekibadde kiremeesa, ekibadde ekikakanyaza omusajja oyo, omukazi oyo, ekyo kita kiva mu kkubo lyo. Emizimu emisamba gigenda, ebyakwata amagenda. Wandibadde oli mukazi na esitesi naye nga kikulemeesa, eddakiika eno kigenda. Fuluma genda mu liggina Yesu, fuluma genda mu liggina Yesu. Olina okubeera mugaga, ekyo kikute. Riprosekatakaboya, riprosekatakaboya. Katonda akusobola mukazi gwe. God is delivering you, please. Akusobola. Is delivering you. Ndaba akankanya abantu. I am seeing is making people bali mu Uganda muno. In Uganda. Abamu bali Bulaaya. Others are abroad. Abantu abali mu America babula emirembe ku lwo. Other people are now losing. Ndaba abali e Bungereza n'ababula emirembe ku lwo. They are being batandise okubula emirembe. They have stopped having peace. Bawulira ekiswalo. They are feeling shame. Nga balina okuyimira naawe. When they have to stand with you. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Mukama, yagala yanfiirira. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Yesu oyo, yanjagala yanfiirira. Yanjagala Yesu, yanjagala yanfiirira. Mu masekati gaffe Amid us, waliwo omuntu there's a person nga bakunywesa ebiragalagala. as you were fed by certain Ndabye ebisowaani bya mirundi esatu I've seen 3 kind of plates. nga mulimu ebiragala bya green. When they are having different meals, Bakunywesa ng'oli mu birooto. you were fed when you were Wali mu tulo. asleep. You were asleep.
naye ne bakunywesa ne bakuyingiza mu ndagaano. But they fed you and they made okuva kwolwo obulamu tebukyuka. Ever since that day, obulamu bwo bwayonooneka. Your life got spoiled. Wanika emikono gyo. Raise up your hands. obulamu bwo bwasiraana. Your life got trembled. ne booloota ebirooto. You had dreams. biba birooto bibi. They are bad dreams. naye bw'ati bw'ayogera Katonda w'eggye. But thou says osumulwa eddakiika eno. You're getting delivered now. gw'ali mu kibiina. Who is in this? amaanyi ga Katonda gakukomako. The anointing of God is touching you. ekisa kya Katonda. The grace of God. kiyamba obulamu bwo. It is helping your life. Yes, Lord. Your name is the deliverer. May you deliver that lady. amafuta gago gambala. mala okutuuka emirundi omusanvu. ng'oli mu mwezi ogw'omusanvu n'ogw'omaliriza. osumulwa olwaleero. 1 sumululwa. 2 sumulwa. 3 sumulwa. 4 sumulwa. 5 sumulwa. 5 get delivered. 6 sumulwa. 6 get 7 amafuta gago yambala. 7 get delivered. Be anointed now. Yes, Lord. Mashakatakaboya. Sumula abantu bo. Father, deliver your people. Teeka emikono gyo waggulu ng'akabono ddala akeewadde mu maaso ga Mukama. You raise up your hands as a sign of. Towanika gya bintu n'oba toyagala leka. Matekateeka ddala wansi. Naye bw'oba wazze olina ky'oyagala maaso ga Mukama. You want something from God. Emikono giteeke waggulu. You raise them firmly. Yes, Lord. Sumula bawala abo. Deliver your daughters. Sumula batabani bo. Deliver your sons. Muneto omukyala oyo, mukyala gwe jangu ali emabega w'omwami oyo. Jangu jangu. Jangu ma. Come forward. Omwoyo mutukuvu. Wanika emikono gyo. Raise up your hands. Yes! Yambala amafuta. Dress up with anointing. Ndaba ekisa kikwambala. Obadde oyimiridde wali. Naye nga ndaba Katonda akwambulako. Emyoyo gyonna egiva emagombe gye baakusindikira. Gye bagisibya amagenda. Eddakiika eno Mukama kusumula. Eddakiika eno Mukama kusumula. Eddakiika eno Mukama kusumula. Akwambaza amaanyi ge. Akwambaza ekisa kye. Akwambaza amaanyi ge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yambala amafuta. Yambala ekisa. Yambala amafuta. Yambala ekisa. Ekikusumula kikyo. Yakaprozeketekegoya. Eddogo lifuluke. Live ku bulamu bwo. Live ku bulamu bwo. Live mu nyumba yamwe. Live ku baana bamwe. Fire! Yes, Lord. Mojuze Yesu. Mojuze Mukama. Mojuze Yesu. Mojuze. Amaanyi gagojuzibwa. Gagojuzibwa. Eddakiika eno ojuzibwa. Ebadde byerimpa ku mirimu gyo bita. Ebadde byerimpa ku magenda go bivaawo. Ebadde byerimpa ku mulimo gwo. Ekyo kita. Eddakiika eno emisono gye bakusindikira. Ekyo kigenda. 1, 2, 3, genda. Yes. Biva ku mulimo gwo. Biva ku mulimo gwo. Biva ku mulimo gwo. Biva ku mulimo gwo. Ndaba ba competitors basindika eddogo ng'odibye ebyotunda naye eddogo lifuluka. Fire! Bigenda. Basindika abalanyi n'abajwezi. Fire! Bakuvaako. Fire! Bakuvaako. Eddogo lifuluka. Eddogo lifuluka. Makaprozeketekegoya. Ekyo kite. Yambala ma. Osumulwa eddakiika eno. Ndaba n'omwami wasumulwa.
n'omwami asumulwa bye bamusindikira bita bye bamusindikira bimuvaako bye basindika okumukakanyuza omutima ntalekerawo okwagala ebyo bivaawo kati wa fire bimuvaako 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 bimuta genda bigenda riposeketekeboya ebyo bigenda projection ekuvaako ogenda kwagalwa fire biva ku mwami wo biva ku mwami wo biva ku mwami wo omwoyo gw'obusibe guvaawo olwaleero eddoko lye bakola lifuluka ekifo kye wayingiramu kino bati mwegera katonda wejje ovaawo ng'osumuluddwa olwaleero Sigwe wereta bweresinga gwe. But God positioned you to be in this place so that can deliver and bless you. Yes, Lord, deliver. Sumura mukama. Yandi badena mirodia. Kabana sente nyinyi. Na yecho chapa toblamwe. Yecho chite. Fire mabulabwe. Come out of our fire again. Come out of our destiny. Prosekete kiboya. Yecho chigende. Let it go. Yes, Lord. Ebade bikweri pako mukazi kwe bikutolo alero. Whatever that has been following you up. Biva ko mugongo go. They are leaving your back. Biva ko mugongo go. They are leaving your back. Bikweri pako ogenda kola. Nayo lwa bikute. Ibade byali pako kifuba cho. Fire! Yes, Lord. Yes, Lord. This is my desire. Wandike mikono juu. Oh, mashakala baba. Ripose katakaboya. Katonda kufuka kwa mafuta. Yes. Yakala baba baba baba. I give you my soul. Makako zekete boya. Oh. Yakala yakako zekete boya. Mapaka boya bara. Omukisa kwa sente kuita ukapateka omukisa kwa sente kugalezi abantu abuliranye omwagala omukondera omwani omwagala mwagala omukyalo sikise ebyama byonna amwesigise se basalire nyumba ya mukise kimaliriza. Lift up your hands and worship the Lord. Lord, have your way in me.
Gamba, have your way in me. Oh, have your way in me, Lord. Have your way in me. Oh, mashakatakaboya. Wanike mikonjo. There is anointing that comes near across you. There is anointing. There is anointing that is now flowing. I call it 7 times. You're dressing up with anointing. 1, dress up with anointing. 2, dress up with anointing. 3, dress up with anointing. 4, dress up with anointing. 5, anointing. 6 amafuta gago. 7 mutola amafuta gago mukibina. Mutola amafuta gago. 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 Wakatona mutumenda chikeno. Yes. Mutola mafuta. Pulia mafuta kako kabambala. Pulia chisa chicho chinji. In the name of Jesus. In the name of the living God. Mafuta kabambala kako. Yes. Mwambala mafuta. Mwambala mafuta. You're dressing up with anointing. Mwambala mafuta. Dressing up with anointing. Yes. At this moment, there's help. Lord, have your way. Yes. Yes. Lord, have your way. Have your way now. Have your way. Musumulwe kati. Amafuta gako katwale. Sumulwa. Sumule dachikeno. Sumule dachikeno. Mulete sala, mulete mjalo. Mulete. Riprosika takaboya. Have your way in me, Lord. Riprosika takaboya ndalabo. Keke mikonjo wako. Uliani uchivina wala mafuta. Wala mafuta kakao. Yes. Oyamba na mafuta mukazi kwe. Oyamba na chisa kaka tunda. Amani kama kabagago. Kambale dachikeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yamba na mafuta kako yamba. Pona mafuta. Pone chisa. Receive the deliverance now. Ndaba ngakuja ye magombe. Bakuzika ngo yimirite. Bazika chifana hicho. Ne basalya ko nenkoko, basalya ko embuzi, basalya ko endika. Bateka mu bintu bingi. Naye watu bayogera Katonda wenje. Akusomore dachike. Musomore mukama. Musomore Katonda wenje. Musomore kaba. Yamba na mafuta mukazi kwe. Musomore. Amani kaga gakusumula. Gajamo buda buwiriko. Gajamo ndwada mu nyumba yo. Yes. Asumulwa. Riposteke pekegoya. Musumule mukama. Musumulule. Pola mafuta gago. Mukama sumula. Omuchalo na sumulwe. Etokole bamuteka kolifuluka. Bebamulisiza mu biroto.
Fire! Bebamulisa mu biroto bivaamu mu mubiri gwe. Fire! 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 Ettoke eryo lifuluke. Ettoke eryo lifuluke. Emizimu egyo gigende. Emisango egyo gigende. Fire! Fire! Toddanga mu bulamu bwe okuva olwaleero. Webale Mukama kubanga afumibwa. Baali bamufumiza musota nga baagala abeere mu fuko ey'emisota, naye emisota egyo tugitemako emitwe, tugutemako omutwe ogumutawaanya ekiro n'emisana okwagalamuza mu kyalo. Faya! Tukunywesa omusaayi gwa Yesu musota gwe muliro. Yes! Wanika emikono gyali mu kibiina. Waliwo amafuta gakaka woyimiridde. Waliwo ekisa kikyo. Ribrozika takaboyande. Rika labrozete boya. Webale Yesu. Yogere ekigambo. Yogere ekigambo. Yadde ekimu. I had the anointing flowing on you. There is the anointing that is flowing. I'm saying that that says the Lord. Now he's dressing with anointing. Ebintu ebigenda kugonda ndaba bigonda bigenda kugondera amafuta gago gambale 1 2 3 4 5 6 7 yambala amafuta gago kola amafuta gago yambala amafuta gago kola amafuta gago ebintu bikugondere emirimu gigonde bakasoma bagonde omwami wagonde amakala brozete yalo amafuta gago emizimu egibadde gikakanyaza gijjo Mukama gijjewo lubale wuyo agenda fire. Yes, Mukama musumulule anoint her pamafuta liproseketeke boya mafuta gago yambala omaseketeke boya oyambala mafuta oyambala mafuta gago. Yes, feel her. Ebintu bigonda watu bwangambye ebintu bigonda ebintu bigonda n'emizimu gidduka giva mu makago giva mu business in the name of Jesus. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing now. The anointing. Receive it. Ayambala mafuta gago gatwale. Ayambala ekisa kyo kitwale. Ebintu bigonda ngabo bale tusuubira Katonda akoze ebintu ogenda kuyimba oluyimba Yesu afawooma mama tola amafuta gago. Yogere ekigambo Yesu yogere ekigambo yadde ekigambo
oyogere